Yo, this is Rampantilla already, the DJ already. Wetwogerera bo abakuuma ddembe oba ab'ebyokwerinda mu ggwanga Uganda bali mu kweteekerateekera kalubiri 26 ng'era bw'olengera awo. Kupije Denisa Kakolyo omulungi atumbudde kansubire nti oli bulungi yonayona gy'osinzidde nkwanirizaako mukadde kano kennyana n'ennyongera okwebaza gyonna gy'otuusaako engalo eyo gy'osinzira. Bano bali mu training kyenyinza okuba nga tekutegeeza mu ddakiika eno yennyini. Bannansi b'eggwanga lya Nepal bakutte wansi ne waggulu oluvannyuma lwa gavumenti yaabwe kubanga ate evaayo n'esalako emikutu migattabantu ekyabajje mu mbeera okutuuka okwekalakasa era nga bano mu kwekalakasa baagaseemu n'ensonga endala omuli obuli bw'enguzi bwe bagamba nti bususse mu ggwanga lyabwe. Beeyiye ku streets ez'enjawulo gattako okusalako amaka g'abakulembeze mu ggwanga lyabwe omuli n'amaka g'obwa pulezidenti okukkakkana ng'abakulembeze baddukira mu bbanga. Wetwogerera amayumba g'abakulembeze agasinga obungi gakumiddwako omuliro era nga n'ebintu ebiwerako ddala byayonooneddwa dda. Abantu abawera ddala 20+ be bakakasibwa okuba nti bafiiridde mu lwekalakaasa luno mu ggwanga erya Nepal. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Umar Tseka akoze analysis ye n'agenda maaso okuba nga ate agiwa ku nsonga eno ng'ageraageranya ku mbeera mu ggwanga lya Uganda. Gavumenti ya Nepal bagigyeko abagigyeko bantu owulira abantu bagigyeko nga tebalina wadde emmundu wadde akasaale naye bagenze ne bajjako gavumenti ya Nepal ebadde n'emmundu, gavumenti ya Nepal ebadde n'amagye ne poliisi. Osegedde gavumenti ya Nepal byonna ebadde nabyo tiyagasi biki tebyagitaasizza. Lwaki? Kubanga abantu basazeewo. Abantu we basazeewo bagezezzaako bakanga nagambye amasasi ago agasooka nga mutandika gaba gakkukanga era bw'oddayo nga gwe bakuwangudde naye bw'osigala ng'ojja bwe musigala nga muli siriyasi ne bano abafulumya tiyagasi biki bakwegattako bwegasi. Era gavumenti ya Nepal batuusa akaseera nga poliisi ebadde ekuba abantu ebagamba wamma mujje kati. Lwaki? Bamaze olaga poliisi n'amagye ga Nepal nti ku luno bannansi tuli siriyasi ne poliisi n'egamba kati mwena mmwe tubakooye mugende. Owulira kyentegeeza nti e Uganda tuyina amaanyi mangi nnyo naye twetaaga kulaga bulazi nti tuli siriyasi. Kekali nkugamba nti tugenda mu protestive vote. Walayo bwo busajja bunafu nnyo nga bw'okiwulira bunafu nnyo kubanga buli mu bweraliikirivu. Ekisooka abali mu magye ne poliisi bangi nnyo bannayuganda ng'ebigenda mu maaso mu Uganda tebibasanyusa. Ako mukategeere naye baagala kulaba nga naffe tusituse tuli siriyasi. Lwaki? Nti bo bwe basalawo okuvaayo jukira bali mu bubinja nabo beetya tewali amanyi nti nono ayagala ensi oba nono ayagala ensi kati bonna basirika busirisi. Naye buli we balaga bwe tulaga ffe bannansi nti ku luno tuli siriyasi teri kudda waka. Museveni tukukooye ogenda olaba abagenda okutwegattako. Museveni tayina security tebakulya ebinusu tayina. Museveni atufugira kuki? Kankakubuulire Museveni ali mu bwongo bwaffe atulemesa kukola bukozi decision kubanga akimanyi nti decision we tugikolera yaba tagiinaako control. Yensonga lwaki ofuna obusajja n'obukazi obubeera mu matuugo nti ebyo by'obufuzi biveemo ojja fiira obwerere weekolere ssente zo wamma bali baveeko babeereeyo bawogana buwogganyi oli omusajja tasoboka. Leka nkubulire abantu bonna abakuwa information eyo bonna bakozi ba Museveni toddaawo n'osiriwazibwa. Bw'ataba musiru nnyo mukozi ekyo nkikubuulira bonna abajja n'akugamba ebyobufuzi ebyo bajja kuttira obwereere weewerera abaana bo noonya akasenteko oba funa weegendere ku kyeyo ebyobufuzi obwobusajja. Leka nkubuulireko waliwo ne mission ey'okukulaga nti buli unstoppable bakikuteeka mu bwongo. Njagala okitegeera omukulembeze kye yayogedde n'okwosajjo yagambye nti obwongo bwaffe tosobola beera muddu
nga tokkiriza kukola ki gw'osooka okukkiriza n'olyoka obeera omuddu ekyo nkikubuulira tuyina kwenunula tugenda mu protestive vote ensonga eno mugirabe ng'eri serious ono Katemba yenna ali mu byobufuzi simanyi balonze ani simanyi ono gwe balonze gwe saagala biki njagala mukitegeere tuyina omulabo ogu byonna we byonoonekera tusooke tujje waayonoona kubanga ne bano be mukayanira otwala mu ofiisi tewaliyo makulu ge bajja kukola ng'oli waali ekyo nkikubuulira protestive vote. Wakati mu kugogola omwala gwe Nakivubo omulimu ogukwatiddwako mukramanyiddwa nga Hamis Kigundu ebibati ebyakubibwa ku mwala guno bigenze mu maaso kubanga ate bikuba abantu abakolera wansi awo okukakkana nga bamu ku bo bakoseddwa. Ekibatu kya amu kyazimba ku mwala kigudde ne kikuba emmotoka ne kikuba n'abantu bannange mulabe omwala ekibatu kya amu kyazimba ku mwala kigudde ne kikuba emmotoka ne kizimba n'omwala ne kikuba emmotoka ne kikubiramu n'abantu kikyo ku paaka empya. Mu mbeera efaananako bw'etyo ye minisita w'enguudo n'ebyentambula General Edward Katumba Wamala alabudde abantu abasuubulira wamu n'okukolera bizinesi ku nguudo ne ku myala nga bateekako emmere okuli amatooke, ennyaanya, mbogo, ebibala, endagala n'ebirala nga basuula ebikyafu mu myala kyagamba nti kyekiviirako emyala gino okuzibikira nti bakikomye mu bwangu ddala. Ategeezezza nti wagenda kubaawo ebikwekweto ebigenda okuba nga ate bikolebwa okumakinga sure ng'abantu bano bagibwako ku nguudo so n'abasaba nga tebannaba kutuukibwako beetegule nga bukyali. Ono agenze maaso okulabula ebitundu omuli Bulenga, Bulaga, Buloba, Nakifuma, Kalagi n'awalala n'abategeeza nti beetereze nga tebannabatuukako. Brigadier Felix Kulaije yavaayo n'ategeeza nga bannamagye abawerako ddala we baakwatibwa mu nsonga za bbomu eyawaatukira e Munyonyo mu biseera eby'okulamaga ng'eno nno yatwala obulamu bw'abantu babiri okwali omukyala n'omwami era nga bombi baali batambulira ku pikipiki. Weewaawo mu kaseera ako bo ab'ebyokwerinda bagenda maaso okuba nga tebategeeza eggwanga nga omukyala oyo bwe yali nalukalala oba okitegedde eyali atwala bbomu ebeere ng'ate ebalula abantu mu kulamaga basobole okuba nga ate oboolyawo bava mulamu bw'ensi eno. Omukulu amanyiddwa nga Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda avuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate akuba ebituli mu nsonga za bbomu eno wamu n'ab'ebyokwerinda. Mwawulidde abanene mu magye be baakutte bagamba waliyo bbomu ezitulika nga balimba. Natunuulira akatambi ak'omukyala gwe bagamba nti yali babayita batya bano babayita batya bano abeetulisiza abutujju. Omukyala baamuyita mutujju ku lunaku lw'abajulizi akatambi mwakalabako. Nze simanyi byakwerinda naye nga nakatunuulira ne kansobera. Oba oli wategedde nti mutujju lwaki omulinda okutuula ku pikipiki? Mukwatira awo otegeeredde ate omulinde otya? Alinnye pikipiki nti kaalinnye pikipiki mutulise. Lwaki tomukwata n'omuggyako obujulizi ate onnamutulisa? Nze nga atali wa byakwerinda byansobera. Temwabiwulidde nguzi. Ebyo nga biri awo mu disitulikiti y'e Mukono poliisi ebakanye n'omusango ogw'obutemu oluvannyuma lwa driver wa forklift ya kampuni emanyiddwa nga Africa Polisac Industries Limited omukulu amanyiddwa nga Hussein atemera mu gy'obukulu 6 okutomera mukozi munne ng'akigenderedde amanyiddwa nga Rogers the Park n'amuttirawo. Gwe yasse yabadde driver wa managing director wa kampuni eno omukulu Jackson Twine Masiko. Kigambibwa nti ababiri bano babadde n'obutakkaanya ngera ensonga lwaki yagenze maaso kubanga amumiza omusu. Okusinziira ku ba family members bagamba nti kampuni ekola ekisoboka okulaba nga ebikkirira ensonga zino. Abaami bali mu kutenda bakyala mitima. Oyo asse mwami munne oba okitegeera asse musajja munne so nga ate side eno y'omukyala yasse omwami lwa bwenzi. Ngenda kuba nga ate emboozi eno njikusoosotera bulungi nnyo mu katambi akaddako. Abantu bavuddeyo kuba nga ate bawa endowooza zaabwe ku nsonga eno. Ono ye Gavin era nga abadde MC mu disitulikiti y'Embale mu club ez'enjawulo abadde w'amaanyi nnyo eside eyo. Embale keesezza abantu okuba nga ate batabana
bannaabwe nga bakozesa obwambe zo ziweredde ddala. Tujjukira incident ey'omuwala eyali agenda mu katale ex-we n'amusalako n'akambe n'amutta. Ebbanga terinayita nnyo ne tulaba omuyizi ow'essiniya ey'okuna eyattibwa omuyizi wa ssiniya ey'okubiri nga naye amutunga kambe. Kaakati omulala wuuyo naye alugenze mu nzita y'emu eyo. So ekiri embaale sikitegeera bulungi naye nga bakozesa nnyo obwambe. Abanoonyi b'obubudamu okuva mu ggwanga lya Eritrea abasenga wano mu ggwanga lya Uganda kyaddaaki bagenze maaso okubanga ate bawaayo buli kimu ekyetaagisa mu kusaba kwabwe eri gavumenti esobole okubanga ate ebafuula ggwanga eryetongodde mu ggwanga lya Uganda bafuuke batuuze oba bannansi b'eggwanga lino. Bano bagenze maaso okubanga ate bategeeza nti beeteefuteefu okukola kyonna gavumenti kyeneeba ebasabye gattako okukola emirimu egy'enjawulo ejiyinza okubanga giyambako okututumula eggwanga lya Uganda wamu n'okukwatira wamu ne bannansi b'eggwanga lya Uganda. Oluvannyuma lwa bannayuganda ab'enjawulo okulira ku nsonga eno bapinze ne bategeeza nti bano tebasaana kuweebwa butuuze olw'ensonga nti balina obusosoze bw'amaanyi ddala ate nga singa bannayuganda babadde basaba kino mu nsi yaabwe kyandibadde tekikolebwa. Era bwe batyo basabye gavumenti obutakkiriza kusaba kwa bannansi ba Eritrea kufuuka bannayuganda. Bo abaweebwa contract y'okuzimba ekisaawe kya Hoima Stadium bandi bangu omulimo bagukubye olukumutwe era ng'ekisaawe mukadde kano bwe kityo bwe kitunula. Yes, Speaker wa Parliament Anita Ntamong avuddeyo n'ategeeza nti ttiimu ya Uganda Cranes egenze maaso okubanga eweebwa ensimbi ez'abasuubizibwa omukulu Kaguta Museveni akawumbi akamu n'obutundutundu bubiri buli luwangula mu 2024 African Nations Championship. Eyo nga tuvuddeyoko katono Parliament yagenda maaso okubanga ate etuula ennaku z'omwezi nga 9 n'ababaka ba Parliament nga batono ddala so nga ate aba opposition bo tebaalimu mu Parliament era nga wano we yasinzira okubanga ate approvinga loan egenda okubanga yeewolebwa ebalirwamu ensimbi eziwerako ddala biliyoni 353 zino bagenda kubanga ate bazeewola ku FAD okusobola okubanga ate bafinansinga Resilient Livestock Value Chain Project. Government bwetyo yebwe yasazeewo okubanga ate ekikwasaganya. Jjukira nti amabanja olwedde tulina mangi kaakati neyo yagetenze approved bagenda kwewola. Ebyo nga biri awo waliwo Bugiri Hospital Loan Project eyo nayo gyeri wabula nga ate ababaka abamu balaze nti bawuniikiridde okuwulira enteekateeka za gavumenti nti egenda kusaansaanya ensimbi eziwerako ddala obuwumbi 2 mu semina zibagenda okubanga ate batuulamu okusobola okubanga bateesa ku nsonga za Bugiri Hospital Loan Project. So nga ate akedimo mu bizimbe by'abasuubuzi okuli Gazaland, Galilaya Commercial Plaza wamu ne Grand Corner. Yes, olunaku olw'eggulo still bagenze maaso okubanga atera bakikoonamu oluvannyuma lw'okuggalawo amaduuka gaabwe nga bagamba nti bakooye bannannyini bizimbe bino okubaleeganga ensimbi z'obupangisa buli kadde. Ate nga bo ababadde bagenda okusomesa abantu ku kwetangira okugwa mu nnyanja bakiguddeko oluvannyuma lw'eryato kwe babadde batambulira we lyabaviriddeko okusiranira wakati mu ssemayanja nga liweddemu amafuta. Bano bagenze maaso okubanga ate bakubakuba amasimu okusobola okubanga ate bafuna obuyambi ekintu ekyabatwalidde ebbanga eriwerako ddala nga bali wakati mu mazzi eyo. Ye ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ye yasanze akaseera akazibu ddala mu comment section ye oluvannyuma lw'okubanga posting ebifaananyi ebyakwatibwa ku lunaku lw'e Sunday gye yasabira wali eri ku Masaka Diocese. Yes, ng'ono yabadde oba yali atulaga butya bwe yagenda maaso okubanga ate awaayo donation ya nsimbi obukadde bwa Uganda 5. Bagenze maaso okubanga ate bamukomerera era ne bamulangira 5 byebba nga bamubuuza nti olwo yakoze donation bagezeeko kubanga babyerabira era bwaba yatwala 5 lwaki yadonatinze 5 bokka. Comments zabadde mpitirivu ddala ezabadde zigenda maaso kubanga ate zimuyisaamu eggaali. Ebyo nga biri awo. Yes, ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omukulu Byabakama yasabye abakulira enzikiriza zonna mu ggwanga lya Uganda okuyimiriza enteekateeka y'okusonda ssente mu masinzizo olw'ebiruubirirwa eby'enjawulo giyite fundraising okutuusa nga akalulu kawedde nti kubanga abasinga obungi abeesimbawo bakozesa enteekateeka zino okugulirira abalonzi.
Ate nga ye president w'ekibiina kya NED omukulu amanyiddwa nga Joseph Kabuleta yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ategeeza eggwanga nga abamu ku executive member mu kibiina kye okuli omukulu amanyiddwa nga Matovu Moses ng'oyo yabadde speaker w'ekibiina wamu ne Basajja Charles ng'oyo yabadde secretary general nti bagendedde ddala era yabafuumudde oluvannyuma lw'okuba nga bavudde mu kibiina kino ne beeyunga ku bibiina ebirala ng'omu yagenze mu DP omulala n'agenda mu PLU so nga ate era mukaddeke kamu yavuddeyo naye n'atongoza enteekateeka ey'okusonda ensimbi ezigenda okuba nga ate zimutwalirizaako mu kaseera ka campaign so nga ate y'omukulu amanyiddwa nga Sizaman yavuddeyo n'amwemulugunyaako ng'agamba nti ono buli kisanja ekijja alabikako mu biseera bya campaign we ziggwa taddamu kulabika ekiruubirirwa kye n'ekigendererwa kye tannaba kuba nga ate akitegeera. Omulundi ogusookedde ddala mu nsi yonna kooti y'ensi yonna okutuula n'ensomera omuntu emisango nga taliiwo kino kyabaddewo olunaku olw'eggulo mu ggwanga lya Netherlands oluvannyuma lwa kooti y'ensi yonna okutuula bw'etyo n'esoma emisango egyeyali akulira akabinja k'abayeekera aka Lord's Resistance Army omukulu amanyiddwa nga Joseph Kone. Weewaawo ono yavunaaniddwa emisango okuli egy'obutemu okuyingiza abaana abato mu buyeekera okukaka abakyala omukwano n'emisango emirala era nga kigambibwa nti gino yagizza wakati w'omwaka 2025 naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Dr. Nico yasiibye wabweru awo ng'agenda mu maaso okuba nga ate yeekalakaasa era ng'okukkakana yakwatiddwa n'agenda mu maaso okuba nga ate ateekebwako mu kajeiro okumala essaawa eziwerako ddala oluvannyuma n'ateebwa. Ono okwekalakaasa kwe yabadde agamba nti Koni gwe banoonya oba gwe boogerako si mulala ye mukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni. Hey, comrades, I'm out. I got arrested at ICC for some bogus Article 461. They took me here to this police station. They held me here for 3 hours. And of course, they couldn't keep me. I'm out. So, I'm going to tell you that I'm continue to say Kony is Museveni. They're prosecuting the wrong guy at the ICC. And also, I am saying, fuck you, Museveni. You can't get me. I'm still here. I'm out alive and kicking. Fuck you, Mahosi. I'm happily here. Fuck you, Balam. Fuck you, Miriam Black. I know I'm making life hard for you. Fuck you, your assistant, Titus Seruga, that hit me, and I think because of that, he will be expelled from the Netherlands. Fuck you, Derek Senjonji, and your brother Joseph Mujingo. Also, I have a warning for Sarah Key. Don't organize NRM concerts and don't go around threatening people. Just don't do it. Okay, stop it. Guys, for all the guys that were supporting me on the live, thank you so much. Thank you everybody that supports me. Just Ugandans here in the Netherlands. Don't be fearful. Come and join me. Tomorrow we are going to be back. Please join me. Don't fear. You'll be fine, okay? You join me? Promise? Ye omukulu amanyiddwa nga Collins Tang ngono ye mutabani wakulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Tang Odoi agaanye okukkiriziganya n'ensala y'akakiiko akaateekebwawo okugonjoola wamu n'okutaawuluza enkaayana ezaava mu mivuyo egyali mu kamyufu k'ekibiina kya NRM oluvannyuma lw'okusazaamu obuwagizi bwe nga kamulumiriza okuba nti baamubbira akalulu. Tang agamba nti ensonga zonna akakiiko kano kezeesigamako tekuli ntuufu wadde n'emu nga bagamba nti ono akalulu kaamubbirwa kitaawe. Agamba nti ye wadde taatawe yabala akalulu teyeenyigirako mu kumunoonyeza kakubeere okumubbira akalulu wabula nga taata yakola mulimu gwe gwakubanga ate amulangirira.
Meya wa Kampala Central Salim Uhuru ono asunsuddwa okuddamu okuvuganya ku bwa meya ekisanja ekyokubiri n'ategeeza nti abantu bamusabye akomewo. Weewaawo abamu ku bannakibiina kya NUP bagenze maaso okubanga bagamba nti ono tabangako wa mu Central naye ate NRM yo emuwadde bendera atengera abadde afuga. So nga ate bavumirira omukulu amanyiddwa nga David Louis Rubongoya, Secretary General w'ekibiina kya NUP, ng'essaawa eno yayagala okubanga ate yesimbawo okubeera omubaka oba ye yesimbyewo era ng'akwatidde ekibiina kya NUP bendera ku ntebe ey'omubaka wa Kampala. Kye bagamba nti kikyamu omusajja bamuleke agende maaso okubanga ate abakiikirira. Ayogerwako David Louis Rubongoya akedde kukiikira President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kuzzaayo empapula eri akakiiko k'ebyokulonda eziriko emikono gy'abantu abamusemba okuvuganya ku bwa President mu kaluka 2026. Ono agenze maaso okubanga ategeeza nti emikono egyasabibwa akakiiko k'ebyokulonda giyise namu era n'ategeeza nti kino kiraga nti abantu beteefuteefu okulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ate nga ye munna NUP owa Busiro East Kangave Fred Ngono yakwatibwa n'asibwa mwaka gwa 2024 ng'avunaanibwa omusango ogw'okutuusa ogw'obulisamaanyi ku mwana w'emyaka 15 yateereddwa era ng'ono yasimbulidde mu maziga amayitirivu ddala ng'agamba nti baali bamulanga bwemage era nga yateereddwa oluvannyuma lw'okukizuula nti teyalina musango. Wakula mutulaba ku kyalo ne bansibira obwerere emyaka gyonna mbadde mpita mu kufa. Mukama kati amaziga gaweddewo tuli mu ssanyu simanya kumanya naye Katonda w'amaanyi era batuuze nga 9 ku Independence tugenda tegeka omukolo wano gwakwebaza Katonda okumanya w'amaanyi ne mukomera natikkiriddwayo diguri naye nagenda okugenda nga maze ebibuuzo bya university diguri ey'okubiri era nakikaya simanyi kati ngenda bana sitambulangako mweti Omuyimbi amanyiddwa nga General Megada ng'ono amaze ebbanga eriwerako ddala nga tali mu ggwanga lya Uganda wabula ng'ate naye munnankyukakyuka yavuddeyo bw'atyo n'ategeeza nga essaawa yonna bw'atuuka era nga yatuwadde ennaku z'omwezi nga 23 Septemba ajja kuba atuuse mu ggwanga lya Uganda n'ategeeza abo bonna abagamba nti tebali ku gurawundi baleekaanira mitala w'amayanja okukomya eyo kasasiro era nti bo abali emitala w'amayanja basasula omusolo mungi n'okusinga bannayuganda abali ku gurawundi era bw'atyo n'abategeeza nti mugenda kumulaba kimafiya. Mu bwangu obw'ekitalo ddala Molden International Labour Consultants Limited beetaaga ba security guards okukola mu ggwanga erya Kata obuwanvu bwa fuuti 5 n'obutundu 8 visa ya nnaku 3 zokka. Interviews zigenda kwajja mu nnaku 3 okuva kati. Dduka bunnambirwa ku offices zaabwe oba okumanya ebisingawo bakubire ku namba zaabwe ez'essimu 0787 755 23 oba 0741 738 oba baweereze message ku WhatsApp 0772 883 00 Molden International Labour Consultants Limited basangibwa Lubaga Division na Chibinge Road wali Enamungona. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase
nze enamba yange yeno eri 0701763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songate omukulu amanyiddwa nga Buken Ale gwe gwomanyi nga Nubianle bw'atyo olunaku lw'eggulo yakwatiddwa ab'ebyokwerinda wali eri Entenda oluvannyuma n'amala n'ateekebwa mu maka ge. Kino kyaviiriddeko bangi okuba nga ate bava mu mbeera olw'ensonga nti olunaku before yesterday omukulu amanyiddwa nga Waiswa Mufumbiro yali yakakwatibwa oyo nno nga ye tannateebwa naye nga mukadde kano bannamawulire basobodde okufuna omukisa ogwogerako ne mukyala wa Nubianle nga wano bebasinzidde okuba nga ate bamubuuza ku nsonga z'okwawukana ne Nubianle. Jjukira nti ebigambo byawandiikibwa ku Facebook page ye nga biraga nti ye ne bba tebakyali kyekimu wadde nga yavaayo n'akiriyalinga Air n'ategeeza nti akawunti ye yageetinze hacked. Wano we yabuuziddwa bw'ati bwe yayanukudde. Akati biri walaba Facebook katola bimuntu twale ekyomuntu katwale ekyomuntu kyenjagala otwala kati kikyola kati twale ekyola kati twala kyolaba baji hakinga kituufu akawunti twala kyolaba oba okutwala kyosoma mwamini bwange ekyo tebyakosanga g'omuntu ng'abantu bagamba mumawukanya n'okukyala ate mukasenkana akapolitics ekirungi bwe bagambira nti twawukanye ate twali wamu naffe agamawulire gatusanga waka so waliwo ebintu ebibeerawo nga kasono okiwa obudde n'okiwa response yo ogenda kyongerayo so ne tusalawo tukima amazzi abantu balabe nzinganye naye kibeere nga kisobola okubawa ansi naye kagundi ko kalika akawunti yo yiyo akawunti yali yange naye kati buuza ekyali kyo tekyaliyo tekyali yange baji haki waliwo ne kano oluzungu lwewandiika ano abantu bagamba abantu bandi balowooza mbuge owandiika ati gwe jangu okuwulira abantu kati gw'owulidde kyowulidde ky'oba otwala oba kyewasoma ky'oba otwala kale toyanza toyanze. Wetwogerera ye omukulu amanyiddwa nga Alex Waiswa Mufumbiro ngo ne spokesperson w'ekibiina kya NUP n'omukyala amanyiddwa nga Sauda Madada bagguddwako gwa kwetaba mu kutendekebwa kw'ekinnamagye mu bumenyi bw'amateeka ssaako okwekobaana okuzza emisango emirala. Bano omulamuzi wa kkooti esookerwako e Kawempe abasindise ku alimanda mu kkomera Luzira okutuusa nga 29 omwezi guno. Naye njagala babuulira wano lwaleero nti ekyo tekisoboka kuba tetuwagira muntu, tuwagira idea, the idea of making this country free for all. Nze ndi wano fayiro bakakola nga mukaaga bwe bambuze no statement bakisazaamu, bwe bambuze bakisazaamu. They are on a fishing expedition, but even on their fishing expedition they have not found fish. But I'm here to West Coast time. Court zine emisango mingi nnyo gy'abantu abati. We have a lot of backlog nga koti. Ate namwe koti, I am one of the agitators of your rights. I am agitating for your independent financing such that when you have money nobody influences you like all. Brigadier Felix Kulaije yabategeezezza nti buli eyeetaba mu kutendekebwa okwo ku kitebe kya NUP agenda kubanga ate akwatibwako. So nga ate olunaku olw'eggulo omukyala amanyiddwa nga Honorable Betty Namboze Bakireke lwe balewerekedde taata we okumugalamiza mu nnyumba ye ey'oluberera. President w'ekibiina kya National Unity Platform yabadde yakatuuka okuva mu UK gy'abadde ennaku ezo. Wabula ngono yasimbuliddewo kubanga ate ayolekera mu kuziika
era ng'omukolo gw'okuzika yagwetabyeko nnyo nnyini ddala. Bingi ebyagenze maaso okubaawo ku mukolo guno omuli okwogera era nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yasiimye omukyala Betty Nambooze Bakireke okubazibula amaaso naddala mu byobufuzi so ng'ate ye omukyala Betty Nambooze Bakireke yatenderezza omukulu amanyiddwa nga Omukunja Atasira olw'akayimba ke kayina ensangi zino ak'ebyobufuzi ke yayimba. Honorable Nambooze ndowooza bwe nkwebaza era mbadde baza muzeeyi webale butatuswaza munange na butaswaza muzeeyi nate naffe newakubadde twakulinga wala webale kututeekamu eyo ensigo mukazi gwe tomanyi kyewakola generation yaffe kubanga bangi twabeeranga eyo naye nga bakugamba waliwo omukazi ali eyo mukono mukazi no naye omukazi yagaana okuwanika yagaana okukakanyizibwa n'asigala nga lwanyira kyakkiririzaamu obuliawo Bannambooze singa tebaaliwo tetwandibadde bwe tuti naye nenkoba zaakensuso obukyusa kyokkiririzaamu abantu bangi nnyo abali mu generation y'Honorable Nambooze tetwali twenyumirizaamu naye olw'embeera bagenda batakala bwe bati webali munange butatuswaza webali tugenda kuwanika tetugenda kukkiriza kubeera bantu bwe baba balowooza bakitaffe babantu ntakobe kaliira n'abalala tibasaanawo njagala bamanye nti bwe ziba mpewo zaabwe nga tiziri kuffe nange Nambooze nyimiridde wano oziika kitange nga n'okujja wano nina kumala genda mu ddwaliro lwankuba empiso kuba abasajja be bamwabu bamenya omugongo. Pulezidenti, waliwo omwana ayimba akayimba ennaku zino akayimba nabadde ntandise obutakasaako nnyo mwoyo naye kakati ntandise okukalowoozaako kagamba mulumba lumba 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 Kyagulanyi balumbe kitange nezira okuyomba n'ensi naye ono omusajja yateekayo omuwendo twagenze mu ddwaliro pulezidenti kino kyekyabaddewo ekisooka taata wange okuva lwe baamukuba wadde yawona yasigala akaaba amaki amagulu era gamulumya obulamu bwe bwonna era ge gamusse naye ebbanga lyamaze mu ddwaliro pulezidenti buli kiro kimu every night ku lw'ekitanda kyokka mbadde nsasula $100 $38 for one night buli kiro nansasula. Bwenjogera ku Mukunja Atasira kankoone ku mwana muwala amanyiddwa nga Shiba. Yes, ngono yali yakazibwako lya King Shiba oluvannyuma lw'okuba ng'ate yadda ku street era ngono yalabiddwako abantu ab'enjawulo ng'embeera mukwano yaddamu okwonooneka n'agwira ddala eddalu. Omukunja Atasira yali yamujja ku street n'akyusa obulamu bwe n'atuuka n'okulinnya ku nnyonyi wabula nga olw'ebigambo ebingi ebyali byogerwa yakakibwa okuba ng'ate amuggyako omukono n'adda ku street. Mu byali byogera kwe kugamba nti yali mukyala we era mbu yali yeebaka naye ebintu ebifaanako bityo naye nga wetwogerera abazira Kisabalala bagenze mu maaso okuba ng'ate badduukira King Shiba ne bamujja ku street nate era bagamba beeteefuteefu okuddamu okuba ng'ate bamukubako enfuufu. Weewaawo abamu ku Bannayuganda basabye Bannayuganda abamu okukomya okwogereranga abantu abavuddeyo okuyamba abantu abali mu mbeera eno oluvannyuma lw'omukyala amanyiddwa nga Mama Glo okuba ng'ate ayogererwa bingi olw'ensonga nti yadduukirira omukyala eyakazibwako erya Fort gwe tumanyi obulungi Nabukeera. So mu mbeera efaanako bw'etyo basabye Bannayuganda okusiimangako ddaani okwogeranga ebibi ebyerere. Amannya gange bampita M256 olunaku lw'eggulo navuddeyo n'empositinga omwana ono mumumanyi bulungi mwenna
bamita King Shiba omwana ono alina n'oluyimba byafulumya ne mukunja mumanye embeera ziyabeeramu ne mukunja nze mu kumupostinga naye namusanze Makindye somewhere atugulawo restaurant ne musanga ne recordinga video ne wavaayo omuzira kisamita mama Shadia n'agamba ali willing okuyamba omwana ali deni maaka n'agamba tunoonye omwana ono era leero gwe muligo kutwakeddeko kunoonya omwana tuyambibwako n'abantu social media bonna paka leero tufunye King Shiba King Shiba tumufunye siye muntu ali awo nti no nga bwe mwogera mbu omuntu yavaako nnyo biki omwana asobola n'okwogera asobola n'okweyogerera tugenda mumutwala nga bumulaba mu mbeera gy'alimu tumuggyeko enviiri tuziggyeko tumulongose bulungi nnyo adde mwanyirire ave ku biragalalagala byabadde akozesa mwenge biki omuntu yenna yenna ayitaga second chance King Shiba nakusanzeewo eggulu wasanze Makindye awo nga waliwo awo bagula restaurant nga waliwo abagabula emmere ebyokulya byonna nga biri ku nnyama y'embuzi obadde obeerawo nze mbadde nsula mu Makindye naye katembera nga amakolwako buli munamba nabakuwa akasente so ng'ate agava Kayunga galaga nti abantu beekyawakyawadda bavudde mu mbeera ne bookya musajja mukulu ku kyalo kuno abadde awangaaliddeko ebbanga eddene ng'ono kigambibwa nti yagudde ku bavubuka babiri n'abatta olw'okuba nti baasaalimbidde mu maka ge oba mu luggya lwe so nabo bwe bati bagenze maaso okuba ng'ate bamukumako ennaali ngenda kubanga mbasiibuza omukulu amanyiddwa nga the Urban Kojja oluvannyuma lw'okufiirwako sisita we omukyalo ono namubatuusako ye yafiira mu kabenja kaali ku luguudo lwa Entebbe wali eri enajjana nkumbi ye Shira Price gwe yali annyonnyola nti yafudde bubi nnyo omukyalo ono yali mwannyina oba mwannyina w'omukulu amanyiddwa nga Urban Kojja gwe mumanyi obulungi ku mikutu migatta bantu wano avuddeyo n'agenda maaso okuba nga te ayogera ku mbeera y'okufa kwa mwannyina okubaweereza mbadde PJ mwebale kubanga ate mwekuumiddeko n'ennyongero bajjukiza nti abeetaze okugenda emitala w'amayanja weetuli nnyo 24/7 ate n'abeetaze entambula ya airport pickup tukoneko mubeere bulungi atakuumira mpeera abankuumire mweraba accident yakutulako mwannyina z'omutwe awo ku Ntebe Road ku Bata abasinga story eyo mwagiraba nanfaako firstborn wa mami ekinkweseza video eno kubanga mbadde maze akabanga nga spostinga nga tukyali wa muzeeye Hoima gye twamututa omugalamiza naye mbadde nsaba era nga neegayirira ababodaboda ko nammwe abavuga emmotoka ezeetikka Kanta, Diana, Fuso, Magulu 10 bannange muwangana ekitiibwa avuga emmotoka eyeetikka bw'olaba wa bodaboda ng'avuga ne bw'aba akola nsobi suubira nti mu nsobi eyo osobola okumalawo obulamu bwe naawe wa bodaboda ng'oli ku kkubo okwo manya nti ssaawa yonna emmotoka okuva emabega esobola okumalawo obulamu bwe mu ngeri eyo nkoze vidiyo eno ku lwa mwannyinaze oyo nti tetwandyagadde kulaba muntu aviibwako obulamu bwe mu mbeera eyo mwannyinaze yaleka mutabani waffe muto nnyo gwe yali atudde naye ku ppiki nga naye he's fighting for his life mwannyinaze bw'atyo n'agenda kitalo nnyo kitalo ddala mwenna abankubidde amasimu abamperezza obubaka abamperekeddeko ekyedikyo mu kuliko eyo wa muzeeye Hoima to my family members and friends let's nga simenye mannya stay strong tusabire sister Barbara awumule mirembe emirimu gye mirungi gyakoze ku nsi gimuwolereze eyo gyagenze etagenda badda